Okuva ekirwadde ekya coronavirus lwe kyabalukawo mu ggwanga, abatereka n'ekitavu ky'abakozi kya NSSF bazze basaba ebitundu 2 ku buli 100 ku nsimbi ze bazze batereka okusobola okuyita mu mbeera ebasoomooza. Kati obukiiko bwa Paalamenti okuli ak'ebyensimbi n'akavunaanyizibwa ku kikula ky'abantu obwekennenya ennongosereza mu tteeka erifuga ekitavu ky'abakozi bwandibanga buwulidde okulaajana kw'abateresi. Ababaka ku bukiiko buno bakkiriza okukola ennongosereza okukkiriza abatereka ne NSSF okumala emyaka 15 newankubadde tebannaweza myaka 55 egy'okuwummula okukkirizibwa okufuna ebitundu 2 ku buli 100. Mulimu abasevinze emyaka 15 nga balina emyaka 45 oba tebagirina. Abo nabo balina okukola ki? Balina okufuna mid-term access. Kati batuteeka mu lockdown abantu nga tebeetegese, naye singa omuntu etteeka libadde likkiriza omuntu n'asobola okusabayo obusente nga 20% n'abujjayo ne bumuyisa mu kino ekizibu, kiba kiyamba nnyo. Kino ekizibu kyatuguddemu nga abantu tebeetegese, tebalina walala we basobola okuddukira. So ku lwekyo olw'ensonga eyo nja kuwagira etteeka eyo. Kino kyawukana n'ennongosereza za gavumenti ze yali ereese okukkiriza abo bokka abatereka nga beeyagalidde okufuna ebitundu 2 ku buli 100 nga tebannawummula. Mu nnongosereza endala ababaka bakkiriza abo bawezezza emyaka 45 nga bateresa okumala emyaka 10 newankubadde nga tebannaweza myaka 55 egy'okuwummula okukkirizibwa okufuna ebitundu 2 ku buli 100. Mulimu abasevinze emyaka 10 nga balina 45 years, myaka 45 abo basobola kufuna mid-term access. Bw'oweza emyaka 45 ng'oyagala okuritayaringa mu 55 oba obulayo emyaka 10, kati bw'ojjayo 20% n'otandika ka bizinesi mu myaka 10 bizinesi eno eba ekoze eki? Ekuze, ng'era oyizeemu by'oyizeemu. Wabula ababaka bakyalemeddwa okukkiriziganya ku ky'okukkiriza abakozi okukozesa ensimbi zaabwe mu NSSF ng'omusingo okwewola ensimbi oba okufuna ennyumba ku bbanja. Akakiiko era kasazeewo okukkiriza abantu abakola emirimu egyalejjalejja n'abo abeekozesa okukkirizibwa okutereka n'ekitavu ky'abakozi ng'omu ku kaweefube ow'okwongera ensimbi mu kitavu kino. Habert Ziwa, NTV, ku ssaawa emu.